Adamu yalina mukyala we Eva. Ebyawandiikibwa bigamba mbu bazaala abaana babiri okuli Kaini ne Abel. Ate era ebyawandiika ne bigamba nti no Kaini natta Abel. Ate n'asigalawo mu nsi. Oba ensi yeyongera etya okubeera ng'erimu abantu n'okutuusa olwaleero. Kisoboka naawe osobola olunaku olwaleero kisobokedde eno mu bitundu eby'ennamuŋŋoona nga tulina omwami wa Katonda. Ndowooza tuyinza okiyita omwami wa Katonda nga ye yakunjukira mu kubuulira njiri. Yenze mu kibi Jamiru kyabasinga okutuusaako kisoboka naawe osobola tukutuusaako abantu abaliko we batuuseeko. Oba oliawo osobola okubeera ng'oyigira ku script yaabwe n'obeerako bw'otuuka. Tusense okukulaba ku programu kisoboka naawe osobola. Nange nsanyuse okubeera nammwe era okunsobozesa nange okubeera ku programu eno neyanziza. Kisobokera ddala? Kisoboka mu bulamu. Bayibuli egamba nti byonna biyinzika awali Katonda. Musajja wa Katonda ky'omuwulira ng'ayogera kisoboka. Abasinga mumumanyi nga Bishop Buyondo. Ne tugenda kwongera okutandika osimasima tumanye Bishop Buyondo yaani. Yatandika nga Bishop kubanga abantu abamu wabeera mukulembeze azaalibwa mukulembeze. Bishop bakuzaala oli mukulembeze? I think so. Bayibuli egamba nti nali sinnakuteeka mu lubuto lwa nnyoko nakumanya. Nenkwawula okubeera nnabbi eri amawanga, okusimbula n'okusimba. Kati kye bayita obukulembeze tuyinza okuba nga ffe tetukitegedde tetukimanyi naye kibeerayo eri munda lwakuba ne Setaani ate abantu bwe batyo kasita abalaba bafaanana bwe batyo naye ayagala abeesooke. N'abazze eri mu bukulembeze bwe. N'abazze eri mu bukulembeze bwe tayagala bafeeriya mu bulamu. Bishop otandikirawa alaba Bishop Buyondo. Twagala Buyondo oli azaalibwa maama we bakuzaalawo otandikirawo bulamu. Maama wange anzaala ye Maria Nalusenke. Maria Nalusenke kati mugenzi yafa mu mwaka gwa 2022. Nalusenke yali muwala wa Kaawa muzannyirizi Mutaleeba. Ng'oyo ejjajjaffe in fact bwe baali banzaala delivery nali bukojja. Maama yali waka yagenda ewa maama wa muzaaze because ebiseera ebyo tebyali mu nnyo malwaliro. Bamulerwa alina ddala ye ewaffe. Jjajjawo yali mulerwa. Jjajja yali mulerwa ne maama yennyini yali mulerwa. Akati n'agenda amuzaaze. Naye nga taata wange ye Samuel Maguzi naye mugenzi. Maama wange yanzala a little late nga ali mu myaka egisukka mwana era yali tasubira nti anaddayo okuzaala ng'azadde omwana omu olw'ensonga nti yali baamuyingiza mu bigambo by'obufumbo ng'akyali muto. Neyeetamwa? Si kwetamwa, ndowooza nabaana n'afuna ebizibu. So yazaala omwana we asooka ng'ali above 30. Olwamuzaala teyaddayo kuzaala omwana ow'obuwala. Then wayitawo emyaka nga 14 n'alyoka addamu n'afuna olubuto lwange nga talusuubira. Akuzzaako ng'oli ali mu 10? Yes. Akati maama wange yazaala bamufumbiza nga wa myaka ndowooza nga 10 oba na gumu ng'atandika butandisi kusuna bubeere. Ng'atandika butandisi okusuna obubeere ne bamufumbiza naye nga bamufumbiza wa myaka kumpi endowooza nga 5 plus. Eyo teyalwayo n'avaayo n'agenda afuna omusajja omulala n'avaayo. Ekisooka ye erinnya eddala bamuyitanga Kwerunga kubanga yali yeerunga mu balenzi nga abasooka bali 5 naye n'abasembayo 5 kati nga ye ali wakati awo baali 11 naye nga ye muwala yekka. Akati olw'ekyo nti abalenzi bano baamukwaniranga abasajja. Enkoko leero nze agenda okutwala weebale. Akati mu bufaana bwe bityo
yali afumbiddwa ku nnyanja Lwampanga era biri Bulemeezi Lwampanga alina Kasongola eyo Lwampanga kyalo bakita Namukago afumbiddwa era abandaba Namukago bamumanyi ng'afumbiddwa omwami bamuyita Yowaasi ye yamuzaalamu oyo sister oluvannyuma lw'okufumbirwa abasajja nga banna kati afumbirwa oyo yabeera musajja ddala amugjamu omwana bannyina enkoko baaziriira ddala baazirya akati zino story mama yazimpa yekenyini manyi she was my friend yali mukwano gwange nnyo ekyo nno kikulu ku baana era bwe nali mpandiika ekitabo ekikwata ku bulamu bwange namugjamu information eyo namutuuza wansi nambuulira byonna akati mu bulamu obufaanana bwe butyo naye background ye waabwe ye yali omuwala yekka kati yali yasikira sengaawe okusikira sengaawe n'asikira ne Lubaale ow'ekika bwe bayita nga ya Sempewo oba bagamba zikkira ku ye kati nga yamala ebyawaka byonna ebimalibwa abawala kubanga yali omuwala yekka yasikira senga akati ate nga nejjajja naye kennyini yaliko empewo za famire jjajja azaala maama kati awakanga ebyo bintu ebiriwo kakati ate gwe wandibadde Ssenkulu Mandwa eyo gyenzija kati bw'aba ndi mu process agenda okufuna olubuto lwange akati abaali eri gye yafumbirwa bamugamba nti eriyo emikolo egigenda okubeerawo kati avaayo ajja agenda ne bannyina bagende ku mikolo balina crusade tugiyite conference tugiyite conference balina conference oba campu oba convention kati bagenda mu convention mu campu bagenda Walusi abantu b'e Bulemeezi bamanyi olusozi lwe bayita Walusi luli saidi y'Ekikyusa kati agenda mu convention eyo oba mu campu yali ya nnaku ndowooza nga 4 oba 5 kati bamala okukola emikolo giri emirala waliwo omulenzi awo yali mama wange was a beautiful lady beautiful extremely beautiful omulenzi alabika bana ba brother bano ne bapanga awo ne bali enkoko endala naye nga gwe balyamu enkoko olwedde baali adda enkoko eri avuddeyo eri makage azze eno balidde enkoko endala emikolo bwe giggwa nga bakola ate emikolo emirala mu mikolo egyo emirala mwafunira olubuto lwange kati maama empewo gwe zaali zikkirako ate nsuubira era tegenda yatalina mpewo ow'empewo n'azaala ow'empewo ate ne webale nnyo bagenze ab'empewo n'ab'empewo basisinkanye ne bazaala Buyondo n'afuna olubuto lwa Buyondo awo Abaganda bagamba bagiyita mbeteza awo embeteza wetandikira kati agenda okuddayo mu bufumbo ye tategedde nti aliki ali lubuto addayo eri wa mwami gwe bayita Yowaasi wayita emyezi nga5 bagenda okulaba nga obulamu bukyuse bwe bakizuula nti ali lubuto bagenda bibalaabalamu bwati emyezi giraali ginatera okuggwako omwenda agandi kaŋŋende wa maama ng'alabye obuzibu obuyinza obbeera waawo mu maaso kati okutuuko bw'abanga yali anatera okuzaala kubanga yali ekisooka advanced in age tikitegeeza nti bw'anaaba atuuse okuzaala nga tabyekakasa bulungi ate maama we muzaalisa agenda addayo kati avaayo eri Lwampanga ajja ekyalo bakiyita Kitaleeba naye Kitaleeba ono ow'Ebutenga esaidi y'Ekatuugo oyitira awo n'oyingira munda eyo wewaali famire yaabwe ebukojja bwange ekyo kiri mu Nakasongola ng'ovudde Kakooge n'atuuka eyo n'awayitawo ebbanga ttono n'azaala bebbi agenda okuzaala bebbi ng'afaanana kati bano bannyina ne bamugamba nti Maria ono omwana si wa Yowaasi nga bagamba nti waani
lwaki mulitako olugezigezi yo nebifaanana bwe bityo ng'akaana kaddugavu kafaanana omusajja oli gwe baali naye ku crusade oba ku convention akati awo olutalo we lutandikira oli omusajja bamusindikira amawulire bamugamba nti omukyala gwe wali naye omukyala yazadde naye yazadde omwana akufaanana abiteekamu engatto ajja okulaba omwana asanga omwana okumukebera bwagagateno wange yamutuuma nabutuumi linnya ng'amutuuma amannya naye ng'ono omukyala alaluka agamba tekisoboka mwagala kunzikira bufumbo n'oli gamutuukako ti mukyala we yazadde omwana mulenzi talina mwana mulenzi naye asanyuka naye ng'omwana gwasanyukira si wuwe ebyo nno biri mu maka nnyo yes kaakati mu kusanyuka okungi agambye nti ono ye musika wange nkujumizeeyo ko emboozi emu awo wennyini ate alyegaali gwe wankyaziza ati kalatenze nyina obuyinza esitaali yeeyo nali njirabyeko oko Samuel omusajja awo omwana ebintu naye abakyala bo babeera bamanyi omwana gwe musika wange bamuwa ebintu omwana ng'amugamba taata bizze mumanya gange taata ng'abiza ali eyo atulaba ku Delta TV kisoboka naawe osobola kino kisobola okukugwako naye okimanya otya amugamba biwandiike mu mannya gange ngakkiriza omwana agamba taata we era naye bamuleeta mukulumuuko ate afunye omulenzi ogenda okukkakkana bwe bamala obimuwa n'abitunda ne biggwawo nyina n'amugamba nno tetuli baawano ne badduka nga n'ebintu by'omusajja babitunze ng'omusajja akyali mulamu kyali ne kaakati abo baali babbi akati ennaku zino ababbi bangi naddala nze nyina ebintu ebiteeso byange njogedde ne gavumenti emirundi mingi nga nkozesa media ne President Museveni nali njogedde naye maaso ku maaso ne mugamba nti bwebanga eriyo ekintu ekiyinza okukyusa eggwanga lino kwe kukyusa kye bayita etteeka ly'ettaka tujja tuukayo eyo atulaba omulungi ku Delta TV tuli ku program kisoboka naawe osobola emboozi esobola okuba nga ekunyumira nnyo nga bw'ogiraba naye nze kyenkusaba kiri kimu gitegeere bw'omala ogitegeera ofunemu ekyokuyiga ekyo kibeereko newe kikutuusa kubanga kisoboka naawe osobolera ddala wewonne we tuli bakuzaala taata atali wasanyuka asanyuse oli asanyuse nampa amanya naye noono asanyuse naye akuwadde obusika akati ampadde obusika bonna bampadde obusika kubanga ono taata ono weno mu convention ye taata wange omutuufu oyo ye ekimumpeesa obusika sinze mwana omukulu omulenzi naye alaba nga nzaaliddwa nsobola okusikira ebyekika kubanga nazaaliddwa mu position entuufu ojja kunyenye bakuyita batya ojja kusobola okusikira ebyawongo byonna ebyawongo byonna because alaba nga afunye omuntu omutuufu ate yamugye mu muntu mutuufu siriiko kibuuzo kyonna naye nooli naye agamba nti kiwedde nange nfunye omusika akati awo wali obuzibu kati buli omu akayandira musikawe tutandikira awo tugenda okumalirizanga obufumbo bwa maama bufudde kubanga bwe yaddayo eri yabeerayo omwaka gumu 2 3 ono n'alemerako njagala mwana wange teri kuzikiza oba otegedde eddogo ne lifuuka eddogo olibirira lino yitingana kati eryono waliwo ayinza okugenda ew'omulubaale nobeerewo n'alyetabulira webale
ono alyetabulira but eventually lwakuba nti olwo yaliko ne support y'abakoddomi be tozaaya musaayi gwa musajja musaayi gwa musajja so omanyi kati ewaffe e Buluuli nga era region yeyo okuva Bunyoro Buluuli Buleme Bugerere Busoga Kyaggwe yenna Eddogo it is a normal thing teri nyumba gy'osobola kusanga ng'eri awo njereere kya bulijjo bakitwala nga it is a normal thing tosobola kubeerawo nga toyina bayinza okuyita omusiru teriyo nyumba eteriiko sabo si sabo eddene naye eriyo obusabo obutono obwa lubaale nebeerayo n'amasabo amanene ag'amayembe kati ebyo byetwakuliramu that was life era kati okuvaawo balwanaganye naye ku myaka ng'ena taata awangula kati wajjawo obufumbo bwe bayita of convenience oba mbugabe convenience simanyi obufumbo obuzze nga si bwa nti bafumbirigana nti baagalana kufumbiriganwa naye lwa mwana oli avuddeyo eri aleeta omwana agenda akulira ewaabwe awe tuva erwampanga tuzze Bulemeezi nimujje wa taata omutuufu kyalo bakiyita Mazzi kati awe Mazzi wa taata wange of course taata baali bajjawo myaka bajjajja bakojjaabe baali baagulayo eyo mu myaka gyadda nga olw'entalo zino eza Bunyoro ne Buganda Abaluuli babagobye e Buluuli Buganda ewambye ettaka yonna baligabye oli Muluuli oli Muganda ndi Muluuli tuveyo kikulu nnyo ekyo because abantu bangi nnyo Abaluuli babulidde mu Buganda ne babulira ne mu nsi yonna era balina amannya ga Kiganda naye nga kyetuliko ennaku zino okwagala okulaba nti okubeera bwebanga omuzungu ajja e Uganda n'afuna amannya g'e Buganda n'asigala nga muzungu naawe bw'oba ng'oli Buganda ensi yonna yaffe oba ontegedde ngera n'Abaganda abali e Buluuli abaliyo tebalina musango kubanga abasinga gye bazaaliddwa naye era n'abali eno nabo babeera eno nga beemanyi kisoboka naawe osobola program twogera ku bulamu bwa Bishop Mulyoyi wa Myoyo Bishop Buyondo atubuulira atutemeratemeramu obulamu bwe atambudde atya okuviira ddala gwali eyo sikwetaagako kunyumirwa bunyumi wa program kubanga ojja gitunulira ogamba omusajja wa Katonda naye beerako nekyoyigiramu omukyala bw'abeera mu bufumbo bwe n'agenda n'omusajja omulala ekivaamu okiraba ennaku zino bwe butabanguko mu maka nti omusajja abo nno basobola okubeera nga olutalo naye omulala ajja lulwana na Jambiya ogenda olulaba walumbye mukyala wange ng'amuggyeko omutwe kati mu bino tuyigiremu ebintu ebyenjawulo nga tugenda mu kuwummulako maama atuuka ayingidde mu bufumbo obufumbo bwabuyingiramu bwali bwa mbirigo obufumbo bwali bwa mbirigo obufumbo ng'omuntu teyamaze kweyagalira omuntu wamusanga mu kkubo tebukusobola kubeera bwangu nnyo kubanga abantu mwesanze bukulu biki waliwo ebitakwatagana nga bingi bibeera bingi era taata mu mwaka gwa 78 maama alwanagana ne taata eyo story nayo mpanvu awo beekubanga balwananga taata adda anywedde amazeeyo ennaku 3 tadda ono omukyala ali wano ali mu struggle balwanagana kati kwolwo aba akomyewo abeera eri eddoboozi alizogera wala gwe Mariya nzize nja kuntegeera tulaba obutabanguko mu maka ga maama wa Bishop Buyondo kisoboka naawe osobola kino kyekitundu ekyokubiri
ekitundu ekyokubiri waneeno tulaba muzeeyi akomawo atamidde yali enkola naye this time nekisukka obw'omulamuzi yanywa mungi kakati ku luno kaali kawungeezi nzijukira maama tetwalina kinaabira of course tunaabira awo kakati ku mabbali awo nali naaba nga zankuute mu mugongo oli mukulu naawe otegeera ntegeera nalina emyaka 8 kati najja nkuute mu mugongo kati agenda okulaba ze agenda okutunula bwati maama ng'akimanyi nti bwe banaagira bajja kumaliza balwanye maama agenda okulaba nga waliwo akakumbi wali ku mabbali akakumbi ako nze nali nkalimisizza nendeeta nensuula awo kati nayagala agenda akajjewo kumbe n'oli asembedde agenda okulaba onaakwata akakumbi n'amanya nti omukazi alabika ayagala kunkuba kakumbi n'adduka emisinde n'amubaka kyokka ebyo byonna bibaawo ng'omwana nga ntunula bye ku ttaka bwe yamukuba ku ttaka yagwa ku muyini olubirizi lwe yakubawo bwe yamukuba ku ttaka ku muyini olubirizi luno ne lumenyeka olubirizi lwamenyeka akawungeezaako maama n'alajjana woowe onzise oli engeri gye yali amaze okuteekamu muli yeewaana bwewanyi nkumaze badde wepanku badde yala kunzita kati nze nkusoose oba otegedde mukazi wattu n'avawaawo nga yeeyoolayoola agenda awenyera alajjana n'adduka n'agenda ewajjajja olwatuuka ewajjajja n'agenda nga nkaaba nange mugoberera maama tugenda naye taata nanzijjayo nankomyawo awaka nanteeka mu nnyumba natandika okundaga. I will never forget that picture. Ekifaananyi nkiraba maama wali agenda alajjana naye ono ali mu kwewaana era mu kwewaana omwo nandaga gwe mwana wange tokkirizanga omukazi okujooga omukazi bwakujooga okwijikoli bwoti nomugwa tu akulaga andaga nayogera ebigambo byayogera byali bingi naye nga nze munda munze abazadde kino njala mukitegeere bulungi nti buli kyokola omwana ng'alaba oba muyomba oba mukola ki ekyo kisigala ku bwongo bw'omwana kyekiviramu bano abaana balumira mwoyo bw'aba tafunye rehabilitation kyekiviramu bano abaana balumira mwoyo agamba nze nafadda nze ne tata wange yali bwati tata wange yaŋŋamba bwati oba ontegedde kati bw'abeera nga omwana ono yalina ekiruyi ku maama taata n'amukubira maama ng'alaba asanyuka kubanga ye tasobola kukuba maama nga maama atera omugunjula kati nga taata ye mukwano gwe ekyo akitwala taata nga hero banga mukubidde omukazi oli same thing singa taata abamutulugunya maama n'abaako n'ekintu kyakoze taata maama ajja kufuuka hero kati awo buildinga ba hero balumira mwoyo abagenda okutulugunya ensi kati bwe wabeerawo nga oli gwe bakubye ate abadde amwagala kati ono omwana afuna ekkonda kuggwe olaba kukaddiwo eno ng'omwana takufaako talina kyaku omwana munnange yagaggawala yekampala alina kyajjukira muli alina bitterness naye nze nebaza Katonda nti ekyo kyasigala ku mutima gwange naye namanya nga bwe nkunyumiza emboozi eyo bweri kyajja kitya okutuuka okukola ekyo obufumbo bwali si bwagundi buli omu nga kigamba nti ayagala munne ekiri awo ekya sirias ate ne mubeeramu waddanga ekyo kyera kyenkubiriza n'aba bafumbiriganwa tomala gafumbiriganwa because of a circumstance obufumbo bubeerawo lwakwagala
omwami n'omukyala nga musiimaganye oba omulenzi n'omuwala musiimaganye bwe musiimagana embeera yonna ne bwefaanana etya mujja kusigala nga mukyaliwo okulwa munno kubanga mwagalana. You are friends, you like each other. Towasa atali mukwano gwo ne bwataba mukwano gwo nga waliwo arecommendinze byarecommendinze ebyo byakurecommendingidde bibeere ensonga mu bulamu kubanga obufumbo bwedda tebwabeeranga muntu ne weesanga ne mwagalana nedda wabeerangako recommendation naye bwawangaalanga naye olina byozuula mu muntu oyo ono omwana namwagalako kino ono omulenzi namwagalako kino abazadde bakitunuulira weebale n'agamba omwana wa gundi yaali badde mulungi okufumbirwa muwala mutabani wange yaali badde mulungi okuwasa muwala wange kubanga kitaawe aleze omukyala empisa ze omukyala oyo akola bwati singa nange omwana abeera bwati ebyo bikulu nnyo bikuleetera okusitiikinga nogaba sijja kuswaza bazadde bange sijja kweswaza waffe gyenva ebyo bikulu nnyo okkiririza mu kyabaana ensangi zino okubeera nga abazadde bakyabafunira abaagalana non necessarily bazadde naye guno omulembe gulina ebintu bingi nnyo ebiconnectinga luyedda banga abazadde bebatuconnectinganga abazadde beeno ne babeera abeeno nebabeerawo that connection naye ate guno omulembe guliko ebintu ebyenjawulo. For example mu church abaana bakulidde mu kkanisa nga beemanyi they know families bamanyi nti famire ya gundi babeera bwe bati ab'egindi bali bwe bati omwana oyo gundi asomedde gindi ebyo that kind of life ng'omuntu omumanyi so si gwe mwasinkanye obusisinkanye bwa boom ku mukolo bali very dangerous awo b'osanze ku mukolo kubanga tomumanyi talina na kyeyeeguya there is nothing kubanga gwe walabye ensingo ye ya biseera walabye amatusi yajjidde mu kamotoka n'ogamba nti wow nkitwala wow kati ekyo kiri dangerous naye bw'obanga omuntu omumanyiiko mubadde ku kyalo egindi eri omumanyiyo mu ssomero mumanyi background kubanga abaana mu ssomero mwemanya ne mumanyi abazadde be bali bwe bati biyinza okuba ebyokungulu but you dig deeper obwe bufumbo obuwangaala tomala gapapa obufumbo obwewaffe wano mu Africa si bwe bw'ekizungu obw'ekizungu beera naye bwe buvula nga bikusumbuye muleke tambula genda wane waffe si bwe kiri wane waffe tuli bantu abali shosho culture gyogenda okuwasaamu ono ogisobola because culture nzibu nina culture mutabani wange gye yawasa naye nga tugendayo senga tasemberera muko ate newaffe abeera mukyalawo yakwambaza n'ekimuli webale senga tasembera takkirizibwa maama tasembera takkirizibwa kati that kind of culture teba nyangu ekyo njagadde abantu bakitegeere nti naye weetaaga okubeera nga abantu obitegeera kubanga noveeno ogenze wasenga oyagala omugwe mu kifuba kubanga culture yeeno mu central senga yabeera connecta yakulagayo n'okulaga edda senga nga agenda ne mu kisenge olunaku lw'embaga agenda mu kisenge n'amanya emikolo bwe gitambudde era nazaayo ripooti n'agamba nti embuzi n'avaayo nayo n'aga nti yino gireese n'avaayo nessuuka ebadde ku buliri yembuzi eno gye baleetanga omuwala mbw abadde bamugiza embuzi kye baleeta embuzi ebeera ssuuka eyabadde ku buliri eriko omusaayi ogwo omusaayi y'embuzi then ne bamuwa n'embuzi eri nga simbo okulaga gutuukiriza ekyo ne bagitwala eri ne bagisala naye nga senga agijja eri ku buliri naye olowooza tekyalinga kirungi akalombolombo kalaganga nti ddala mwakuumira ddala exactly that was the purpose ekyo kyekigendererwa mu kyo naye kati ate mu culture endala bagamba nti senga tasembera now who takes the report obutega kyentegeera kati ebintu ebifaanana bwe bityo ne culture bwemba munafumbiriganwa naye onkulu obufumbo nga bunawangaala
Ibulayimu mu Bayibuli agamba omukozi we oba omubaka we nga mutabani we Isaaka atuuse okuwasa amugamba togezanga omwana wo okuwasa, togezanga omwana wange okumufulira omukazi okuva mu nsi eno gye nnimu. Era asindika omukozi w'oyo eri amugamba nti genda ewaffe gye nva, eyo gy'oba ofuna omukyala anaafumbirwa mutabani wange. Ekigendererwa ki? Ekigendererwa Ibulayimu agezaako kuuma okuyingira mu bintu byategeera kimuyamba obutafuna conflict. Era omwana wa Ibulayimu Isaaka awasa eri waabwe gye bava. Omukazi gye bamujjira ne bamuleeta ne bamumuwa era n'amusiima. Kisoboka naawe osobola kakati ataawo tubadde mu lecture ya bufumbo. Okusinziira ku bufumbo bwa mama wange ne taata wange obutaawangala myaka mingi. Nafunamu ebyokuyiga. Gwali eyo ku programu eno oyizeemu ki mu bishop byabadde annyonnyola kubanga biwanvumu okwo kyekyo kye tukwagaza. Oleme kunyumirwa obunyumi wa program wabula ebeere ng'erimu ebyokuyiga ebyenjawulo. Kisoboka naawe osobolera ddala okubikola. Bishop wetukomye wetusembeddeyo tubadde tulaba maama anoba omulundi omulala agenze wa jjajja. Si kunoba mulundi mulala adduse ekibabu. Abanoba basiba era mu Buganda bakuyita kusiba nti yasibye ebibye n'agenda naye teyasiba wabula yadduka ekibambulira. Wadduka n'agenda ewa jjajja mu neighborhood eyo ne batandika okunoonya baganda be kubanga yali afunye damage already. Ne banoonya baganda basobole okufuna banaamuyunga. Nyinza okugamba nti awo obufumbo bwe bwakoma. Gwe tosobola musanga mwannyoko nga bamuyisizza bwotyo n'omulekayo. Ne bamukima oluvannyuma lw'ennaku ndowooza nga 3 ne bamuteeka ku kagaali ne bamukungujja sewajjuba ne bamutwala ewaabwe okutandika okumujjanjaba. Kati nange jjukira nti wano we tuli tubaddewo nze ne maama ne taata. Taata tatera kubeerawo. Musuubuzi anoonya ku ssente. Asuubula, atunda taaba, atunda ebyennyanja, atunda buli commodity yonna emuli mu maaso. N'agenda mu butale buno obubeerawo buno obw'omubuulo. Bwe kava wano n'agenda awalala bw'atyo eyagenda bw'atyo okutuusa lwalikola ruutu n'akomawo oluvannyuma lw'omwezi nga mulamba. Bw'asanga ekyokusuubula n'akisuubula n'akitunda mu katale bw'atyo. Kakati nga tasobola kunsigaza. Ankwata antwala ewa jjajja gwe bayita step jjajja. Oli omuwuliddeko oyo? Step jjajja muganda wa jjajja. Step jjajja jjajja wange azaala taata. Bwe yava ene wa jjajja wange gye yazaala senga ne taata afumbirwa awalala. Eyo gye yafumbirwa azaalayo omwana naye ye yali yafadda. Kati eyo step jjajja yali mutendesi. Omutende lwe Luganda olutuufu. Omutende yakola ki? Yatendeka abalubaale. Thank you. Lwe Luganda olutuufu. Kati oyo ye mutende, nze siri Muganda nnyo ntabulamu olululi n'Oluganda. Akati yali kooki. Awanga amayembe atendeka traininga. Taata kyekigendererwa ekyakutwazayo. Kati taata antwala eyo ewa step father we kubanga ayagala bantendeke nfuuke mu layini. Tandika okujjanjaba ku bantu. Nyingire mu kintu bulungi. Eyo gye bantwala ekyalo bakiyita Kabulannaka. Era mu Bulemeezi awo ovaawo okuva ewaffe Mazzi ogendawo katono oyitawo tuyitawo mu nsozi n'otuuka e Kabulannaka. Eyo gye nva gye bantwala
sina gwe manyiyo sina gwe nkola ki naye obulamu bwe butyo oli mu myaka emeka gye bakutwalira myaka nga 8 myaka nga 8 era eyo gye ntandikira okusoma P1 ne bantwala ngenda gali kwoleka primary school era eyo gye mbeera olutalo lwa 79 lwe lungobayo oddawa bwe lungobayo lwa 79 noonya maama gye yagenda mami wo bamukujjako bujjanga naye tamanyi anti ye yagenda wali bwe yadduka n'agenda n'andekera taata tabeera waka kati antwala ewooli kati okuvaawo obulamu ne bufuuka eri gye bakutwala muli mu mbeera ki nzibu nnyo tosobola kwawukanya busamize na bwavu abasamize abayinamu ku kyabulimba kye bayita obwavu si ssente obwavu mentality era kye kisibya Africa mu bwavu kubanga waliwo lubaale byatakukkiriza kukola waliwo amateeka gakuteekako nga tosobola kulya ku nnyama tojja kulya ku kyennyanja ebyo bivuddeko ebyokulya naye waliwo ebintu byatakukkiriza ekisooka agamba nti olubugo ino duteekaawo wansi ne lubeera bwe ruti akati olubugo bw'oluteekaawo ne lulwawo ennyo teruyinza butakuŋŋaanya biyenje teruyinza butakuŋŋaanya gundi biku oba otegeera there are things that come with it kati ebyo byonna bikuŋŋaanya obwavu ne bikusibako nga newankubadde olina ssente ku akawunti naye nga tezisobola kukuyamba tolina kyosobola kukola kiri advance osula mu lubugo obwavu bukugana n'okusiba tayiro mu nnyumba manyi obusamize buyinza n'okugamba nti tokkirizibwa kusiba tayiro tulina mumaalamu nabusojjukire edda essabo kizibu okugamba nti twasibyemu tayiro kati mulimu ebintu obusamize bukukuumira mu life ey'ekinaku ne bw'oba oyina sente zifaanana zitya bayinza n'okugamba tulina kwambala ngatto zifaanana bwe ziti abo tubalabyeko olina kutambuza bigere toyinza kutambula nga tolina nsiriba hakati eyo ensiriba olujambala bwoti ebeeramu eri abaana twakula nga bazitusibye emabega bwe bati nga bakusibye kandooya kubanga talina kugwa talina kuvaako kati balina kukusiba ne kabeera mabega tosobola kakwatako ne mubanno toyala kubanga olina ekyakusiba tosobola kujjamu saati ng'oli ku ssomero kubanga mwekali emabega mu kiwato mwekali things of that sort kati ebifaanana bwe bityo naye jjukira twogera myaka gya 7 obulamu nga bwangeri tolina akulabirira nina ekyankolebwa kiryerabira step senga wange alina ekintu kyeyakola gye wagende wa step jajja wa step jajja kati nyinayo step senga yabeera waka kati mu kufuka obuliri bw'osulako bwa kikunta ekikunta okimanyi ekikunta si lwe lubugo akati kyeweebikka kyeweebakako kyokola biki akati eno myaka ndowooza gyati ginawera 8 gyali gikyaliko wansi myaka nga 7 bwe nagenderayo nfuka ku buliri naye oluvannyuma lw'okufuka ku buliri ebbanga eggwanvu ekikunta kiwunya nga bw'okimanyi omanyi ennyengere emyaka emito tegimanyi nnyengere tebagimanyi naye kakati ezo zibeeramu kanaawulira nga yeetamiddwa nnyo kati olwo envunza zinnuma nalumwa envunza nze gwolaba naye omuntu wakulaba ng'oyambadde engatto tasobola kujjukira nti tosobola era nkikozesa fujjo sambala nze engatto ya gundi kizibu nnyo okusanga engatto gye nyambadde ye Uganda nga nagigula Uganda kizibu naye mu maduuka ge ŋŋendako mu nsi yonna ŋŋenda mu maduuka ag'ebbeeyi oluusi nga sinze engatto bangulira nangulire simanyi na lwaki weesasuza ekiseera neesasuza
kubanga envunza yannuma era nebuuza n'okwebuuza enjala zange zajje zitya mu bigere envunza zannuma oyo senga n'akolokota ekigere kino oba otegedde nga tasobola zitundula wabula okujja kukwata egiyita n'akolokota n'agagambulako ekyokungulu n'alyoka akwata akanankali nga bwa alondamu zino ezigize bwe n'aleka ebituli nga byasamibwa ebiti n'alyoka aleeta kamulali omunyale n'ateekamu omunyango omwo mwenye nkubuuzayo ekibuuzo awo ebyo byeyogera nali mbiwuliddeko byali biwonya envunza oba byali babikuteekamu bikulume osobole byombi kati omunyango gusiiwa kati bagusekula ate n'oguteeka wali fresh omunyango ogumanyi omulabi alabadde utativyamanyi omunyango ate nze agugambye kakati nze goga nti ngumanyi akati evu lilinganga oba yalibadde nga simanyi content ekaza amabwa gukaza evu likaza evu liri mu ngeri y'omunyunyu kati eyo gundi ekaza ekola gundi akati ne bagattamu kamulali oyo ndowooza to make it painful ndowooza oba weesootinge naye nga gwogamba okwesootinga si lwakuba nti njagala tezinuma lwakuba njagala n'obuyonjo bwennyini kikulu environment wonna oba ontegedde kati n'akolokota n'alyoka bitabula ebyo eyo likundi eyo n'agiyiwamu that pain it will never be erased eriyo ebintu mu bulamu bwange byenzijukira nga tosobola kubijjamu okuvaawo kakati ate nekitakoma ku ekyo olw'okuba nfuka ku buliri n'akamula ekikunta mu kalaayi nanywesa amazzi gali gakamudde ebyo omuntu abikola nga si muzadde she was a young girl myaka 12 naye of course instruction of course ndowooza nga azijja wa step jajja oli omukyala kubanga jajja wange omukyala yali yafa wabulwa wodda olawenzira kati nga I was a burden kati lino lyessomo lyempa abazadde lituwe eryo nga wetumaliriza teri ayinza kwagalira mwana wo okusinga gwe era bw'obanga ozaala tozaala kubanga ne gundi yazaala zaala kino kyetugamba nti zaala abawonoosobola si lwakuba nti ogenda baliisa naye nga buli mwana wo osobola omuwa obudde mama wange sika nti yali azadde abaana bangi naye gwe kuzaala mu buli gwolabye sigamba nti taata wange yali buli gwolabye no nsuubira nti singa mama wange teyanzaala mu taata wange saali badde wendi tebasiimagana oba otegedde katata byagoberedde antwale bantendeke bantendese weewaawo bali mu kuntendeka but I'm going through all this life with all this pain naye mu byonna tugenda okumaliriza 7 atuuse awo mu lutalo sabasaba zivuga zinasooka okunywa ku sukaali ku mulembe gwa kati omu ku bakojja bange abo baali awo taata wange yali abeera Makindye ne Kampala yajja ku mulembe gwa Lule ojjukira sukaali wali bukunyumirizaako sukaali gwe baagaba ku mulembe gwa Lule kati oyo sukaali gwe baagaba n'afunayo ettu lya sukaali n'ajja nalyo bwensooka okunywa ku sukaali okuva mwana muto myaka 8 meka kati awo 9 ndi myaka 9 ndi wa myezi ku 7 nalina emyaka 9 sinywanga ku sukaali nasooka kumunywa ku mulembe gwa Lule nga oyo avudde e Kampala n'aleeta mu kitundu kyaffe tulabye ebigambo ebipya tulabye ennyengere tulabye envunza tulabye kamulali tulabye ki oyizeemu ki programu eno nakugamba esaagala ekunyumire bunyumizi
wabula njagala obeereko ne by'ogiyigamu ebyenjawulo. Omwana buli w'omuleka mbu simanyi agende ewa kojja, simanyi agende ewa ssenga, simanyi, sooka weetegereze wa waagenda. Ye bw'aba agenda gw'osigadde okola ki? Amulinako obuvunaanyizibwa kubanga teri akwagalira mwana kusinga ggwe. Maliriza, tuliddamu ate olunaku olulala. Nga maliriza njagala first of all okusiima Katonda nti singa teyali Katonda saalibadde kyendi, because sirabayo muntu ayinza kugamba nti yakola nnyo. Maama wange yagezaako mu kukola kwe naye era yalina we yakoma. N'alemwa. Taata wange yali anjagaliza bulungi kubanga yali ayagala nkola ebyewuunyisa ng'alaba nga kiri kyekituufu, naye era yalina we yakoma. Abo bonna nze sirina muntu gwe nnyinza kugamba nti ono gwe nnyiigira, ono gwe nkola bwe nti, naye Bayibuli egamba nti byonna byabaawo olw'ekitiibwa kya Katonda. Maliriza ng'obagamba nti gwali mu mbeera embi yonna gy'olimu weekwase. Singa teyali mbeera eyo osanga saalirokose, kubanga abantu bangi nnyo bali mu bulamu obulungi bagamba njagala kulokoka kunoonya ki. Mu kitundu kyaffe ekiddako tugenda kulaba nga azzeeko e Kampala ng'anywa ku kasukaali omulundi gw'ogusooka. Kisoboka? Naawe osobola ku Delta TV.